Omuwolo gwakola erinnya. Omuwolo gwakola erinnya okutereeza eby'omu kisenge nga guno n'abazungu baguyita sex tree. Bannanga omuwolo guno mulungi nnyo n'aba wano Uganda mube nga mugwattanya gube nga gubakola ki? Gubatereeza embolo zammwe nga zigolola nga musobola okuziguya nga zigubawo amaanyi. Omuwolo guno gukola ddabo, gukola amaanyi, gukola n'ogezza ki? Embolo y'abazungu bagwettanira nnyo nga bagukozesa kubanga bamanyi botanical name ne scientific name. Naawe ngenda kuba mbigamba ogenda okolako research obeere ng'okola ki? Ng'okinnyonnyoka ekinnyonyosi. Ekinnyonnyoko obeere nga osobola okuba ng'ogwevumbulira nawe n'ogusomako n'ogamba musawo aliko mulaba guno gwennyini gwe bayita ki? Omubolo. Naye nga hello everyone, it's me and I Musawo Masewo. Ngenda kuba nkubuulira ku mubolo engeri gye gwongera amaanyi mu mbolo baguyita mubolo. Omuti baguyita mubolo. Ngenda kubuulira mu Nyankole, ngukubuulire mu Luganda, nkubuulire scientific name, nkubuulire English name. Naawe obeere ng'okola ki? Osobola okwefunya buli ango yonna. Omubolo guno mu Luganda gwe bayita omusongola. Gukusongola embolo. Naawe n'osobola okuba ng'ogiyita mwana muwala naga baby giino ngiwulira wagikoze ki? Wagisongodde. Ate mu Lunyankole baguyita omubolo. Ate mu Lunyaluguru naye baguyita ki? Mubolo. Muli bamanyi oguyita omubolo ogwo. Ate mu Luzungu baguyita African cherry orange. Ate scientific name baguyita Cytropsis aticurata. Ono yenna kyova yagula Mukama Katonda gwe yatuwa tubeere nga tumukozesa, tubeere nga tuba tukola ki? Nga tutereeza embolo zaffe nga ziba zirina ebyanyi. Ate era zibeere nga tukola ki? Nga nnene. Bw'onaakozesa nakyova yagula ono ojja kuba ofuna ki? Eryanyi ng'okozesa mubolo oba omusongola oba African cherry. Obubeera ng'omukozesa obeere ng'ofuna eryanyi. Kubanga okozesa ebiwekeweke ebyo bikuleetera okubanga onafuwa nnyo ne bituuka ate mu maaso eyo ne bibeera nga tebikyakolerako wadde ddala n'akamu ng'omaliza embisambi ng'otunula ku mano y'omukazi nga weemalira ki? Mu kawale kaako omunda mu kabokisako. So kozesa ki? Mubolo. Obeere ng'okola ki? Nga ofuna eryanyi. Muganda wange omulenzi koze ki? Oba mwannyinaze omulenzi owulidde ali eyo va ku ki? Ku bintu ebitali nakyo. Ate n'abatazaala gubakolera bulungi nnyo. Ojja kuba ofuna pawuda w'ebibajjo obeere ng'omukozesa. Naye katusookere ku kugezza embolo. Genda ku muti gw'omubolo oba omusongola osimeyo emirandira ogireete otemeko ebibajjo obireete waka obigatte wamu obisekule bikoleka pawuda kali kaki akalungi akaalagirwa. Osobola kuba ng'onywangako nekisobola okuba nga kibustinga speed y'ogejja. W'oba ofunye pawuda oyo omulala beera ng'omutabula mu bizigo bisulewo omugattamu pawuda w'amagejjo kubanga agejjesa embolo. Omuteekamu pawuda w'omusitula ndodo kubanga asitula endodo. Omuteekamu mutereza kubanga atereza embolo neekola ki? Nebeera nga yegola bulungi nnyo. Awo okole ki? Okole ekirungo kyewamu ebikola ebi bitaano byolina okuba nga otabikamu. Bw'oba omaze okukola pawuda nga byonna obigase wamu ojja kuba oteeka wali bulungi ebizigo by'okozesa tiptop oba nitros. Obeere ng'obiteeka bulungi obisaanikirako ng'okeranga ku makya ng'omasajinga ng'embolo eddakiika 10-15 mu buwanvu ng'ogikola ki? Yeeno embolo ng'ogimasajinga bulungi. Ogikwata mpolampola ng'ekyatika banange nozikwata ate masajinga ng'okoze ki? Ng'eyime. Sigambye kwemazisa, sigambye kola ki? Osobola kikontrolinga mu n'ogamba kino kye njagala nkoza ki? Njagala kuwanvu ya mbolo yange. Ate mu gejjesa ogenda kuba ogikolanga bw'oti ng'ogimasajinga nga bw'oti mpolampola eddakiika 15 toka ebingira. Olaba ekyokuteeka kasigo kakendedde naye ddamu okuteekako bw'oti mpolampola oddemu okole ki? Obeere nga weetolooza eddakiika 15. Embolo wajja kuyita ebbanga tini nnyo omwezi ogunaggwerako ng'osobodde okuba nga akola ki? Ng'osobodde okuba nga ogejjesa embolo yo gy'oyagala. Omukyala mubuuze bebi nnyongereko oba ndekeraawo yalina okuba nga akola ki? Akubuulira. Nze n'onaambuuza sinze mukyalawo gw'ogenda okuba ng'oteekamu embolo. Mukyala wo yalina okukola ki? Okugamba oba girlfriend we n'agamba lekeraawo ye mmala okusinziira ku mana yange weri lekeraawo oba gyongereko tugigaziina kubula engalo wojja okola ki? Gy'opimamu embolo. Opima embolo yo omanye size gy'erimu omanye inches ne centimeter circumference yayo ne length yayo. Ojja kuba okola ki? Otegeera buli kimu. Ojja kumanya embolo erimu average n'ensemba y'obuwanvu n'entini. Ojja kuba okola ki? Obimanya bulungi nnyo. Ojja kuba okola ki? Oli ku standard ng'oli ku kyaddaala.
ddala gwayagala ogeza embolo yo ali eyo embolo yo ebeere ng'eri nakyo nga teddayo ng'eri nga Katonda gyakola ki gye yatonda kubanga n'ebino ebintu Katonda yakola ki ye yabitonda tubikozese gwayagala okuba ku nakyo kozesa ebyenkuwadde obeere ng'ogeza embolo yo ng'ositula endoddo ng'osongola embolo yo ng'otereeza embolo yo osooka okolere mwana muwala oba mukyalawo ali eyo yenna oba girlfriend wo embolo eri gy'ayagala yennyini abakyala mukimanyi bulungi bakoobola obutini obutategeerekeka bwe bapima ne bakakwatakwatamu ne bakabyebyamu bwe bati nga kawula tekanyumunsa n'akulekawo bulesi oba n'akuleka kubeerawo kifaananyi kyawaka naye ng'afunayo akola ki asobola omusitulira endoddo muli munda naye n'asiima n'aba nga amwetiranga buleetezi bulabo ate gwe tata w'abaana ow'ewaka n'aba ng'akuyisaamu ki maaso nga takulaba nawe waddakika n'emu kozesa mubolo n'ebyenkuwadde obeere ng'okola ki ng'ositula endoddo saagala bikubuzeebuze omubolo gwe musongola kubanga omubolo linnya lya Lunyankole bannanga abasheshe mukoze ki muwulidde mwehirigenda kuddamu babula temuddamu kubanga mukola ki nga mutamotama mugende mugenze mu nsiko mulisime mulyete waka mukola ki mulyekolere mugeze ki embolo abooluganda omusongola muguwulidde genda mu nsiko fungiza ogende weesimire eddagala nawe fuba nnyo oteekemu amaanyi ngukubuulidde buli kimwe engeri gyogenda okikolamu obeere ng'okola ki ng'ogwefunira kubanga ateekamu amaanyi ge yakiwa value kubanga bagenda geza ki mbolo yo gali gawa makaago na bulamu bwe bwonna ewata bageza mbolo kabolo kati tekalimunsa omukyala tajja kuwa kitiibwa maka gajja kwonooneka bwe bulamu bwo so otakoleko nze nkubuulidde ki ekyokukola wootakikole munnaye gwokola ki gwofiirwa so kati katugende ku migaso emirala egyamubolo tugiyitemu kapaalo wali emigaso emirala gikola ki egibulayo mubolo oyo mulungi nnyo ku bantu nera nga toyina maanyi ng'embolo ki ng'eryawo nnafu nga gw'omala mangu kozesa mubolo oyo genda osime emirandira otemeko ebibajjo obireete waka fungiza sekula ebyo ki emirandira n'ebibajjo ofunemu kapawuda otekenga ku kyayi obeere nga onywangako ku makya ne kawungeezi oba n'emutonto oba si kyekyo funa ebiri fresh obeere nga obifumbanga ekitamu kibeere wali fuukako omuntu afumba ebitamu by'eddagala nga bibeera wali ng'ekitamu kyo tekikola ki tekivaawo paka wootereera sooka olye ku mmere onywe kubanga sometime eddagala erimu liba strong nnyo ate munda omuba mukola ki mwayonooneka dda w'onaalinywa nga tolidde oba okola ki oyinza okuyisibwa bubi nobanga afunye mukamunguluze sobeera nga weerabya ate sometime eddagala lino liba teriwonya kintu kimu oba bintu bibiri biba bikola ebintu bingi so wakuba advantage nene nnyo okuba nga ogenda kuwona ki ebirwadde nga 10 ku kikolo kimu sobeera nga okola ki ng'obikozesa nga wemba nkulagiridde obeere ng'okola ki nga otereera bulungi nnyo tovaayo n'amadde okwata akadomola kalamba lunaku okanywe obeere ng'okekatomera okubagala kubanga okola ki otereera mangu nywa mpola mpola nga weepimira dozi okusinziira ku kyoyagala obeere nga liyingira bulungi mu misiwa nga ligogola bulungi omusaayi nga liddawo likola ki likola replacement empya ojja kuba otereera tukesaa mukyala n'omugamba baby nyongeremu obandekeraawo omukyala tomukufa tomugjayo ki n'abaana kubanga obafunye lyeki eryanya eryalagirwa ate ng'okoze ki ng'okoze n'embolo eri yalagirwa nga si eggwoli ng'oli mupya nnyo omugaso omulala ogw'omubolo gwaze lawundi emu newebakanga mu nju ataliyo paka budde kukya abakyala tebabagaani agenda obakkusa munnange beera nga ofuna omusongola wa mubolo obeere ng'okolamu pawuda obeere nga omunywa ojja kusobola okuziguya ki lawundi ennya tozinayo gumu ne weebakayo basimbu nno wakooye okoowa biki amaka tegakola ki omukyala emma ne batendabakoowa eba eyagala ate n'embolo eba takoze ki tekooye eba nafunafu nga tokoze ki togiwadde maanyi kubanga emyaka giba gigenzeredde n'emmere gyetuba tulya situation yetuyitamu stress gyetubeeramu n'ebintu birala bingi na byogerekawo ku YouTube channel yange ebireetera okubanga okola ki ng'ozina lawundi emu naye ekisingira ddala embolo eba enafuye nga tekyasobola kutwaza kiseera kiwerako gwe ne wekwasa munno okoze ki okooye bannange oba tokooye naye embolo eba nafu ng'otya okuddamu okubanga tasobola kusituka ng'ojja kwekwasizaawo nkooye ogende onayo bunaabi weebake so embolo eba siponji bweti genda obeere ng'ofuna mubolo oba omusongola gw'omukyala ali yawulidde eddagala lino genda olinoonyeza omwami we oba omwagala nnyo aleke kuvaako munnanga aleke kuba ki aleke kuba mweyo embeera ey'okubanga amala mangu ng'azinayo kalawundi emu nga takumatiza nga takumazisangako kasooka obeerawo mu bulamu bwo olw'embolo okubanga ki nga nafu azinamu kalawundi kamu funa pawudo
ensembula oberenga omunywa ku masha ne kawungezi ojja kuba okola ki oteera bulungi oba mukyalo oyo aberenga amukuletanga nga amukitabulyanga buli nnaku ojja kuba oteera bulungi oba sikifuna ebintu ebiri fresh ebibajja ebiri fresh bifumba ekitamu kibiraawo omuwengeko buli ku masha ne kawungezi wakomawo kusamusa watasobodde ajja kuba aterera nze nabagamba nja bafaako mwe mumanyi kye mulimpa kasita mukama katonda mpa newe mutampa ate era batasobola kufunisa olubuto nga gwokufunisa omukyalo olubuto nga kitwala emyaka 4 oba emyaka 2 miramba nga kajja kakisuggest accident ate mwegendereze nnyo abaana abamu kolaki babasiba mmwe nga waliwo abafunisa embuto ng'omanyi lwakute lumaze emyaka 2 terulabikanga kati lulabise abaana abamu babasiba mmwe ekyo mukinoonyerezeko muliba mulikolaki mulimbuulira funa mubola ono obeere ng'omusekula ng'omukolamu pawuda omunywenga ku kyayi ojja kuba osobola ki okuvunisa olubuto nabyogerako bingi nnyo musobola okuba nga mukola ki nga mukozesa mube nga mukola ki musobola okufuna olubuto bakyala bammwe mubeere nga temukuza abaana batali bammwe era mukifengako nnyo togamba mbuno mukama katonda yampadde ekyamagero ayinza okuwa ekyamagero ng'akikuweredde munno naye nga kyogenda okuba ng'okola ki ng'otambula nakyo paka obulamu bwe bwonna oba noba ng'olinawo abaana bakewaka nga tolinawo wadde naagu n'omusobola ofeeko obaole ng'ofuna eddagala lino olinywengako osobola okuzaala abaana ababo ate namwe abalina embola ezeeveera abakola masturbation nga kwegamba embolo yo yeeveera lwa masturbation nga yali nnene nga bambi olina omusitulwa gwondoddo nga ne gumala ne gweveera mpolampola olw'okuba oliokola ki weeziguyazuguya buli nnaku buli kaseera beera ng'okozesa mubola ono ojja kuba oterera tojja kujjusa embola ejja kutandika okuzimbuluka yokka mpolampola nga tokozeseza ku masajinga naye ate ng'onywedde bunywi n'oyongerako ne byenagamba edda ku YouTube channel yange byogenda okuba ng'omikisingamu embola ejja kuba eddawo ate ofune eryanya erizigula obeere nga weegogodde bulungi ate eddagala lino lyinja mbagamba liweeko time wonywanga eddagala lino banaye ng'olyefumbidde n'ogamba oba walyesimidde n'oliteekaawo lino lyendeese liweddemu nga nteereddemu katono nkoze ntya ddayo nona eddagala mu kibira eddala obeere ng'okola ki nga olinywa ojja kuba okola ki oteerera kubanga lisooka liyinza okuba nga ligogodde bugogozi kubanga embeera eyokoze ki yaba yasajjukadda nga kitutte ebbanga ppanvu so wonna papa muno oyagala kyamangu mangu awo mba simanyi kyoliko gw'ayagala okutereera oba okimanyi oba olina okuba nga kola ki nga weerabirira naye nga mwebala okulaba mukama katonda bampeera omukisa ekyo njagala kyokka mbagaliza bulamu bwereere mukama katonda yabankuumira naye nga mweyongera okusubscribe ku YouTube channel yange manya bino Musawo Mase ku Instagram, ku Snapchat, ku Facebook, Daily Motion, ku Twitter manya bino Musawo Mase oba Musawo Mase mbagala nnyo mukama katonda abankuumire abampeera omukisa. I salute you. Ja blessing. Take care of yourself. Mwah.